Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakku olwaleero njagadde mbeebaze mmwe mwenna abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti kye mulina okumanya nti yawezezza abagigoberera, yawezezza emitwalo 10 nga bwe mugiraba. Mwebale kwegatta ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo era mbeebaza nnyo, mwebale kugyegattako, mwebale kugyagala olw'ensonga nti yiiyo yawezezza emitwalo 10 abantu abaliko abagigoberera, yawezezza emitwalo 10. N'olwekyo mwebale nnyo kwegatta ku channel eno eyitibwa Kyayiti. Okujjako n'ekirala, waliwo batera okunsaba ennamba yange ya WhatsApp. Ennamba yange ya WhatsApp eri 0778734 yeeyo WhatsApp nnamba yange. Oba olina ky'oyagala okumbuuza oba okumbuulira, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Okujjako ekirala kye njagala obbabuulira, ebiseera ebisinga waliwo abajja ku WhatsApp ne mumpitamu erinnya eddala. Tunuulira erinnya lya channel eyo lye libeera erinnya ly'oyo omuntu nannyini channel eyo. Okitegedde? Kyayiti ye channel yange, n'okujjako waliwo ne channel endala eyitibwa LN256, zezo channel 2 zokka ze channel ezange. Bwe kityo bwe kiri, mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.